Nebazanyi buyinza kabamba gulu yatutonda n'atatutunda n'atwesigaliza nga yalina obuyinza obwenkomeredde ayawukane ku bitonde ebisigadde mu kukola kwabyo. That is the difference eri wakati w'okutonda n'okukola. Katonda bwe yatutonda obuyinza bwonna yabwesigaliza ate nga atutadde tulina okudda gy'ali era bwe tufa bwe tutukako embeera yenna gwe tuwanjagira ate ekitali ku bintu ebirala bye baba bakoze. Olwaleero nze naawe tuba tuvuga emmotoka nga ya kampuni ya Toyota esigala nga yaffe era Toyota talina gyesinziira negiswikinga off. Bw'omala ogigulayo obuyinza bwonna bubeera bubwo ne bw'ogigaba ne bw'ogitomeza era si yeekuwa n'ebbanga nti kati efe era bw'emala okwonooneka togiza mu Toyota. Toyota eba tekyagiinako authority egamba nti yegiwa obulamu era si yeegula amafuta. Naye gwe Allah subhanahu wa ta'ala bukyakutonda emipiira egiriko ku bigere ebyo gije era tolipeyaringangako bigere w'olinyira. Naye ate emmotoka bw'eva mu factory ate ekiri fane oyinza okusanga nga emmotoka bagikoledde mu Yaban ng'emipiira bagikoledde mu Swini. Naye ye Katonda yeka yatonda omuntu yenna n'amumaliriza nga tayambiddwako era tiyayambwako nti abalala bakoze kino. Naye osanga abakola emisipi gy'emmotoka nga giva Indonesia seat belts, n'osanga emmotoka ya Japan emisipi gyawa, n'osanga nti emmotoka ya America but assembled in Japan. Kati ekikulaga nti omuntu teyeemalirira wabula Allah ye yeemalirira. Kikola nti omuntu ebintu byakola ebiba byetaagamu service kubanga aba tamanyi kino abeera ku bintu ebyo. Mu Japan akola emmotoka era kibula ntono nnyo bo ze bakola nga zakutambulira ku nguudo ezaffe era bo nibazikola nti ezo zakuweereza Uganda. Naye owaabwe bo bakola emmotoka nga yaabwe era okusinziira ku mbeera eyaabwe. Naye ffe Katonda yatutonda wallahi tokolangako saavisi y'amaaso. Nuruddin bukyobeera oli okoze ku saavisi y'amaaso wallahi onywa n'olya toyozangako byenda. Naye nibaga tanka y'emmotoka muginaze gwe tokolanga ate gwokimanyi nti kale kankusanyusizaawo gwokimanyi nti deworming enkula esinga byebyo emmere Katonda gyatulagira okulya era omuntu ali obulungi nga bwe kyetaagisa ayinza obuteetaaga deworming musawo. Buli bwolya ng'olina ebintu ebirina enough fiber era abantu bangi nnyo bakitaffe baawa mu byalo eyo ffe bennyini oyinza okumala emyaka 10 nga tuweddwamingangako siba kiri. Naye nga wooli kati era bw'olaba nga weetaaze deworming oba tolidde nga Katonda bwe yakulagira kulya bwe yagamba abasawo okusomesa. Buli bye tuli ebisinga bitudeworminga. Ye kankubuuze bwe tukola deworming tukozesa ki? Komaawo kakati olabye nti ddagala era nga giba miti kadasemu. Kati Mukama Katonda n'akutonda nga exhaust yo teyinza kugamba nti erina pollution gyekola mu society. Naye emmotoka bw'otagikola service efuuwa ekikka. Naye wallahi ffe tufuuwa omukka negutambula enkya neggulo mpaka lowooza emyaka 6 n'ofa. Abantu wano baafa mu COVID nti oxygen ffe ne bwetusalawo ffenna abali mu nsi nti katudduka emisinde egy'ekikumi ffenna oxygen gwe tussa tayinza kukola ki kutugwako. Naye Mukama Katonda ne tammanyaamu bwa Katonda bwe
Sekanuruddini singa obusajja bwo yali mumbwa singa okyayinawo singa obusajja bwo yali mumbwa Rashidi singa tukyayinawo singa bwaggwerera dda naye nobeera fun enough engatto n'ebyuma byetukozesa biguma okusinga obusajja bwaffe naye wallahi bigwerera ekiri fane gweotuuka mu mmotokayo wano ku muliro kwexireta woolinnya nga basaawo karaba kagumu olinyisaawo ngatto nogenda okulaba wali akanankana akaliwo nga kakoze eki kagweredde nogaa kiki ekirinnya kwexireta wano esobola okugwerera gwe nokwata ejambiya notema emiti mu mwezi gumu negwerera nga gwamanya agago bukyagabeerawo togawagalangako ate tegagwerera kugwerera kwako tikumataringa kati baganda bange Katonda tumuwe ekitiibwa eyatutonda n'asigala nga yatugabirira nga ye mukama waffe nga yatwagala olwagala olwannamaddala wallahi bwekyatutonda tatuwangako sipeya wa bintu nti kino sipeya era byakolako nga biriko sipeya bitudamagi nga ffe bennyini nti awo ina ennyama gye basobola okusalako naddala eno kukisambi basobola ogisalako ne bagikusawono nga wedamaginze gwe wedamaginga era bwomala ebbanga nga tokoze damagi toyinza kulowooza nti bagenda kusalako ennyama bagisesaamuweya naye ffe buli kye bakola ne bassaako sipeya ng'ate alina feeki bwe baweereza emmotoka 1,000 bajja kukola sipeya nga bamanyi nti ebyo birina okufa naye ffe ne bwe tuzaala abaana tuzaalayo ka sipeya nti kano ke banaasalako ennyama gye bajja okussa ku bali gwe tunuulira Mukama Katonda bwekyatutonda wallahi bw'aba atujja ku nsi tuba twebasaawo n'omuntu nga muli mu buli bumu Allah n'amuyita nga n'essuuka tebikuddwa nga mwebisse bulangiti emu oyo Allah n'amuyita nga tewali kivudde eri ne kimukuba nti wakirabyo naga nti agenze naye ffe bwe twagala okutta omuntu ne defense nebeera ne budget etabalibwa kukola byakulwanisa byakutta baki nosanga omuntu nga bamukoledde essasi lya ttani 1,000 ligenda kuba ttani namba kilo 1,000 essasi lizitowa amaanyi gaalyo ga ttani namba tola alikuba omuntu n'asituka tola alyetaaga omuntu abeereko nawalako okwo okubanga lifuna amaanyi agamukuba bw'obeera okumi toyinza mukuba kitomwasoma mu political education tebyalimu naye baga to the point wallahi bakola essasi nga lizitowa meka tani namba kilo ki okukuba omuki ataweza na kilo 7 bakola tani namba etwa omuntu ataweza kilo meka 7 wadde 10 ye Katonda amutta nga ne batilyo kwegamba n'obuliri bwotola nayingiddewo Allah naga nti yamukoze eki tebategedde abeebasa nti bategedde ye namutwala nga twategedde omwoyo gye guyise wabula Katonda atusiza nti ono omuntu akole ki naye ffe bakuba omuntu essasi wano abeebwayise ne bawulira waliwo essasi oba bakubye eki era netutamanya maanyi ga Katonda daba ensimbi ezigenda mu kukola ebyokulwanisa binnamuzisa tuga nti ebyo byonna ye Katonda bw'aba agenda kutta muntu ne malayika tajja wano teyetaaga na malayika ajje wano wooli n'ogamba nti amaanyi ago ku lwaki tetugakkiririzaamu era omuntu we ne tumuleka nti bw'ali tuuse ekiseera alimutta ku lwaki omweyingizaamu omutte ku lwaki weeyingiza mu buyinza bwa Katonda otta omuntu nga teweeyingizanga mu buyinza bwe kukola muntu omuntu atta omuntu tasobola kukola muntu ku lwaki onyumirwa kujjawo nga tosobola kussaawo
onyumirwa kujjawo omuntu gwe batonda nga gwe tusobola kutondawo. Twekube mu kifuba tusinze nnyini buyinza oyo alina buli kimu, yamanyi bwe yakitonda era enkomerero ye tumaze nga tukyusa bye yatonda, wallahi bye tugyemu tetubifunanga. Ebbanga lye tumaze nga ffe tukyusa obubumbwa, wallahi lazimu tetufunyemu. Katonda tunuulira n'atutonda nga tuli babiri, kikazi na kiki, nga twewoomera okukamala. Teri kiwoomera musajja nga muki, era teri kiwoomera mukazi nga muki, musajja. Can you imagine? Can you imagine? Ffe bwe tukyusizza olwaleero nti omusajja awoomera omusajja munne, wallahi tujjeeyo ndwadde. Teri results gye tulaga nti no yavudde musajja na musajja okugjako obuki, naye omusajja bwe neegatta n'omukazi tulooga result y'omuntu. Era bonna bonna abawasa result yaabwe ntwagala tukole family, twagala mwana, era n'akola ki, n'avaawo, era nitumulaba, era buli omu alina omwana musanyufu, era ekonome mwetambulira, buli kyonna tulina abaana masomero. Gwe olwaleero niweebuuza nti niwesanga nga bakutte ku masomero, ekonome y'ensi yonna neekola ki, neefa. Naye olwaleero banneekonome tebannakitegeera nti okupromotinga homosexual ekonome efa, kubanga kitegeeza no having students. Point taken. No having soldiers. But have the issue of homosexual tesanye kulwanisibwa oba bafuzi oba bannaddiini oba no. Esanya kulwanisibwa buli omu. Ne bw'oba oli mwononefu ng'oli mubbi, olina okulwanisa homosexual. Ate onabba ki? Abaana bwe bazaala be bakola bye tukola ki? Bye tubba. Omwononefu yenna alina okulwanisa homosexual. Anabba ki? With homosexual kitegeeza nsi kukola ki? Kusaanawo. Gwe tunuulira ku lwaki korona yasinga kukosa nnyo Italia. Mu nsi zonna teri nsi yakosebwa korona nga Italia. Yawula mu kufa kw'abantu obungi si kyendiko, wabula okukosebwa kubanga the biggest number mu Italia baali bakadde nga tewali replacement. Why bo bakadde? Kubanga ba Italy batera nnyo, Katonda atera nnyo okubawangaaza ennyo. Bo bategeera nnyo kye bayita health bagitegeera nnyo kubanga bo evo ewaabwe very difficult okusanga family etaliimu nansi. Si mwana nti azaalibwamu, wabula nga ffe boolaba nti very difficult wano mu town okusanga family etalina maid. Nabo buli muntu abeera ne nansi ewaka. Kulwaki mbyononi? Kulwaki? Yes, family singa tubayina ba maid. Siba kini? Family. Bana nchenyogete kiriyo. Oh, do you have a family? Are you a family? Come here, please. No, my dear. No. Munfune bulungi. Saagala mulooze nti njogera, omanyi waliwo omuntu ayogera ekintu ekitali ku ground. Njogera ekiri ku ground. Family sitegeeza gwomu. Gwe toyinaayo muganda walina maid. Kati kitegeeza mu family yamu waliyo maid. Ekyo kintegeeza. Kati toyinza kuŋŋaanya family namba nebulwamu maid wano mu Kampala.
Nedda ngamba family erina omukozi w'owaka. Awo n'aligambye nti tewali family etavaamu maidi mu lulimi naye nga teri family etalimu ki oba tegerekese kati family zonna tubeera n'abantu abatuyambako ewaka gwoyinza okuba tolina naye nga muwala waalina ntegerekese oyinza okutolina nga taatawo omuto alina maidi kyenjogera ekituufu oba nedda tubeera nabo ntegerekese naye kati bo ewaabwe mu Italia lyafuuka tteeka buli muntu abeera n'ennansi ewaka agenda okulya n'akebera ku mmere ye amaze okulya n'amukebera ku sukaali temukitwala nti kyakwejalabya naddala nga tumaze okukula ogenda okulanga essente z'otwala mu ddwaliro ng'ate tebalina kye bakolako awadde ennansi n'abeera ewaka nga n'abaana abajjanjaba buli omu ali beta. Italy ate naffe wano tuzifulumya nnyingi nga tetumanyi kubanga ogaana okubeera n'ennansi agenda okucekinga ebyokulya by'abaana ate n'ofulumya alot kiringa kankuwulire kino mu bisinga okututta Katonda mwayisiza ajali yaffe wano ffe mu Africa bitera kubeera tubimeka ignorance and poverty. Obutamanya n'obwavu Katonda mwayise okola ki kati ate nze ŋŋamba nti kisigala kimu kubanga obwavu buva mu butamanya. Kati kambalage nti seeka wange oyinza okutwala omwana mu ddwaliro ne bamuwa sirapo eriko ekifaananyi ky'ennaanansi n'emicungwa ne bakuggyako emitwalo 10 nga bakulaga nti senga wamuwadde ennaanansi n'emicungwa n'aba ng'agirya teyalifunye bulwadde obwo taata malugga siwe kiri naye wallahi bw'otwala ennaanansi eka oba omucungwa oba omuyembe omwana akutangirira n'adduka era n'asanyuka nti dadi akoze eki aleese ebyokulya era nobalibwa mu good fathers. Naye omwana lw'oddayo ne sirapo adduka misinde era bakwata bukwasi n'okumunyiga ne bamunyiga emba ne bakwata ne ku nnyindo sirapo ekole ki n'amannyo ne gasiriira ate n'ogenda wa dentist okujjanjaba amannyo omwana yalidde ki yanywedde sirapo. Teri mwana amala okumalamu sirapo naga dadi weebale naye bw'amalawo omuyembe akwebaza. Kati ekyo nga kitegeeza nti senga omwana alya bulungi kitegeeza kukendeeza ku ndwadde Fenna n'abakulu kubanga endya yaffe ennungi ly'eddagala erisooka. Endya yaffe embi bwe bulwadde obusooka. Kibula we eat ever 75% for doctors. Tulira kugasa ba doctors 75%. Betulya biba tuhaminga buhaminga endya yaffe enfu. Point taken. Kati kyenjagala tukakase nti buli lwe tubeera nga tuwangaala bulungi bwe tubeera nga tuwangaalira ku sunna ya Katonda tuwangaala bulungi. Yes, abayitale bawangaala. Korona bwe yajja yabatta nnyo kubanga tebalina baana bato nga ne mu kyaki babeera mbokka bakulu bakadde teri coming generation anti nga tebazaala family planning. Kakati eje mwagala okutuzza kati kubanga abantu abasajja obanadda ku basajja bannaabwe ekitegeeza no coming generation teri kuzaala. Why do we work? Nkulira kyekiro n'emisana nze nnyina mukwano gwange yakuba omulanga n'akaabira mu maaso gange nimuga nti solution eryemu Katonda nannyamba n'agikkiriza. Yazaala omwana ogwo omu yeetaddemu oluzungu luno olunene n'azaala omwana ogwo omu teyali musiraamu omusajja n'azaala mwana w'omu naye ekyasinga okumukubya omulanga omwana we olwamala okusoma n'agenda n'asoma obwafaaza nagasakadde nkomye generation yange ekomye wano omwana wange asomye bwafaaza naye ng'ate munnaddiini naye mukulu kati ng'alaba n'omwana okusoma obwafaaza kitegeeza tagenda kukola ki kuzaala kyamuluma. Era olabira n'amakanisa n'amakereziya galwanisa bwa homosexual ng'ate ababulwanisa bafaaza. Can you imagine? Kale kitegeeza bamanyi importance y'omuntu wadde bo tebazadde banaasumba ki endiga zinaavaawa.
point taken. So kati isi neba ne economy buli otweyongera nitukola ennyo ng'emisolo eggwanga lifuna. Eno ekyo kintu temukitwala nga kiri right nti waliwo certain person alina okukyogerako all of us. Gwoba otunda spare weetaaga abantu. Teri muntu anoonya ssente n'agenda ku kibira tigenda zijja mu kibira ayina gende kati awo tiwajja kukola kiki tiwali bize tiwali bantu kati we need money from people. Buli kweyongera kwa generation kitegeeza kubanga tufuna ensimbi. Bo bali tebaagala ffe tweyongere kubanga tubasaba busabi. Abo bayongera batusaba obuyambi bungi. Goloza kulaki family planning bakisindika eno nnyo. Kubanga ffe bo waabwe kati waliwo n'ensimbi okuzaala. Bw'ozaala bakuwaaki? Sente. Mu Germany kati. Naam? Ate olwo baati batuseera gwolooza bwa homosexual taamajameka. Era kyova olaba yasooka okulamula omuntu ayesse eyakola homosexual yasooka. Bamulamula nti asse omuntu. Kubanga se amagi. Ffe lwakuba tudipendinga kubo tuli baavu. Kyebava batwagala tweyongere. Senga tweyongera nga tuli bagagoloza tebatwagala. Gwe nibaga buli mwana gwozaala naggaga ozaala bameka? Ozaala bameka? No, that is an issue ya dini. Issue ya dini sije ndiko. Ndiye economy. Twagala bagaga obanjo banedda. Kati ubagwa nti buli gwozaala mugagga onaazaala bameka? Anayagala obwavu. Isagala tugende kono na darasa ku macha. Naye tuli kukya kuba nti buli omwalwanise buli konna kookola ggwe manya nti homosexual against your job. Ne bw'oba ovuga boda lwanisa homosexual. Nkyo naatwala baki? Oba otunda ngoye lwanisa homosexual. Oba oli milimi anaalya emmere yo. Oba oli wa ssomero birwanisa anaasoma nga tolina baana. Kati buli kintu kyonna kitambulira ku muntu. Buli omu era kyola Katonda yatugamba mu Kuraani. Omuntu asse omuntu omu abanga assa abantu abaki? Ate abaawonyezza omuntu omu faka annama ahya nnansa jamia. Abaalinga awadde abantu bonna abasigadde obulamu. Katonda okubyogerako yabyogera dda kubanga amanye ebinaabeerawo. Naye kyeŋŋamba nti bwe tuvudde ku nkola ya Katonda ey'origino ku origino bye tuzadde byebyo. Bye tuzadde biki? Byebyo. Bw'osalawo okukyusa omusajja afuuka omukazi wallahi agenda kulwala tajja kuba musajja ate tajja kuba muki? Mukazi asigale nga kintuntu. Finga bajjajja baaliwo nga bakazi up to today. Bakazi. Bataata baaliwo nga basajja up to today. They are there without any complications. Naye onaayagala okufuula embaata ente. Ofuule ente akawundo. Si sente zonna z'okozesa mu ekyo. Saaki. What for? Kiringa ggwe oli n'akugamba nti okutuuka okwo njagala okufuula obwerere bw'omukazi. Weegattirenga muno. Olowooza agenda kozesa sayansi yenkana kyera yeetaaga ki? Kati okufuula emabega nga ye musajja ye mukazi. Point taken. Oba oli kuki? Kati back to the point tusigale ku origino ya Katonda yatwagala n'atukola nga ffenna tuli basiimu. Teri kuffe yali yeegombyeko nti I wish amwe woman. Oba omukazi nti ndi musajja bwagala koji. Buli omu musiimu nekyakola ki? Nekyalina era buli omu musiimu nekyakozesa. Mutuleke nga Katonda bwe yatonda life etambule nga bwe yagitonda muleke kugyeyingizaamu kutuvumbulira bye. Nze nagamba abaana bange nga tukuba olwali nti nze mu bintu ebitantawaanya mu life yange sitawaana nnyo na kwagala kulya bintu bipya. Nze tibi nga wale I don't sitera nnyo kulya kintu kyesiryanko nti bakirese kubanga olede byendya byemmanyi sikyabirya.
Why do I discover ebipya nze ndye noodles? Nze Ssekkadde kati ku myaka gyange ndyani golirozi nga sikyalya n'ekikajjo sikyalina budde bukirya kugamba ndeba mala bukibudde abaana abato bo babi naye kati nganze Ssekkadde ku myaka egyange ntawana na golirozi sikyasobola kulya kibuzi ttooke lyemmanyi erimpoomera kati ate noonye goliro gwe simanyina gwe kye bamukolamu akati abakazi tonnawasa banaku bamalayo ki kutwala mu manyuma g'abasajja abakazi b'omanyi tonnabamalayo nabo bakaaba tibalina baki basajja twagala bafumbiro tulina abaana buli sayidi erina abaana abalenzi erina abaana abawala buli sayidi buli famire tulina abaana abawala abaagala okufumbirwa tebalina basajja ngogwe openinga dowa ya homosexuality tubadde tukyatawana ne one door and you open two doors kati tunoonye abantu abaana awasa abaana bafa abalenzi tunoonye n'abaana abawasa abawala omwana bwanayiga obwa homosexuality kiraga nti era omunoonyeze naawe omusajja n'amukola ki anaamuwasa tukyatawaana nakukuuma baana bawala kati ate tugenda tukuuma abalenzi ate nga ku balenzi tulina kubeera na military kubanga omuwala ne bamukwana gye balaga weewali naye omwana w'omulenzi bagenda kumutta busi asigala awo ewaka era ng'akutawaanya byamuyitamu naawe okaddiye olina ekiwongo ekiri awo tazadde mwana nti anaamuyamba ye kati era olanga abazadde tutudde nti akitambule kikatambule no issue ya homosexual everybody yalivuddeyo netugikubira wala tetugyetaaga nagiwulira kubanga teri abenefitingamu teri beneficial ali awo nti oyo yagifunamu kikubona abanoonya ensimbi abanoonya ebyobwereere tubona musawo yayogera ekigambo kiri fane nti olw'obwavu oli bwapama awo n'omugamba nti lya alya olw'obwavu that is n'ekitali ekyo what for abakazi betulina alabanoono tulina n'abavubuka abawala abanoonya ye ate mmwe abawala mwe mwali bivuddeko ensi esympathizinga nnyo nammwe mmwe mwalivuddeyo ne mulwanisa homosexual okukirako buli kimu kubanga mmwe mufiirwa olusembayo mmwe mutuzaala oluŋŋanya okulaba omwana wo era gwojja okubeera ku kitanda kitaawe tajja kubeerayo ng'ayoola bbi wa mwana ku kitanda gwojja okubeera ku kitanda oyoola bbi w'omwana w'omukulu omulenzi ekirala ate ng'olinawo abawala abatafumbiddwa kubanga omusajja eyali bawasizza ate yakozesa mutabaniwo ekitegeeza alina olwedde kyakozesa teyeetaaga kuwasa kati mmwe muli loser thrice nammwe mwenyini muba mukyetaaga okufumbirwa mwe bannamwandu mwe betugoba biki byonna kati nze yali kuwasizza ate ndi ku musajja olaba mututunuulira bibi nga tetubawasizza tukyalina mukazi omu babiri gonga nti noono omusajja asaalira ki kulwaki tampasa lilla lwaki tebakibuuza Haji Rashid omukazi yakulaba nga ogenda kola umura yebuuza gy'olaga era yebuuza ne imaani kulwaki yakugwamu kwesente z'ogenda okukola umura ze yaleetaaza omuwase no isheyo bwenjogera mmwe mulowooza nti nsaaga Ssekkadde P5 second term okuwasa kwakyuka senga nali mu bantu abalina ekigambo mu busiraamu likiwulirwa okuwasa ku muntu ayeesobola ne bw'abeera nga ye talina bwetaavu kasita abeera nga under the belt is okay. I mean financially the money pass and the neighbor of ne bwe yali badde talina bwetaavu wallahi nze bwe naali badde omukulembeze naali kasa okuwasa ne bw'abanga talina bwetaavu yalaba amatira n'omu naali kukasa okuwasa owokubiri n'owokusatu n'owokuna kubanga kati nze Ssekkadde knowledge yange ya P5 second term egamba nti okuwasa kati polygamy etteeka ku musiraamu alina obusobozi nga n'amaanyi g'okugatta n'omukazi agalina tekyali kyakweyagalira you know why
ekintu kyonna kifuuka tteeka. Ekyo era mujja kisoma omunaatuuka mugende mu banna usulu almursala almasalih almursala kwegamba obuzibu bwe tugenda okufunamu nga tokikoze n'obulungi bwe tufunamu ng'okikoze. Kati ffenna tukikakasa nti obuzibu obusiraamu bwe bufuna ng'abakazi tebafumbiddwa olovaazi tukimanyi. Ntegerekese kitukakatako okukuuma society ng'eri clean. Ate without marriage, the society can't be clean. Kubanga kiri kya buntu. How can you bring 1,000 people in one area and you don't put their toilet? Kyakidirira. Kubanga okweyamba abantu nga balya kyabubumbwa. Siba kiri. Kati as long nga abaana abawala bakuze balya banywa okwegatta kyabubumbwa. Era waliwo bwe kituuka nga naawe taata oba maama n'omwana omuwala temulina kye mwagala musajja okujjako okumutwala n'abeera naye. Esente ozirina, buli kimu okirina, omwana buli kyonna akirina, n'alaakinga musajja. Kyokka ky'otajja kumukolera. Era temuzanyisa abaana ababawasizza abaana bammwe. Respect them. Even if you have everything, tosobola kwegatta naye. Mwagale akola kyotasobola. Kati back to the point, abaana abawala okufumbirwa tteeka kubanga tebasobola kubeerawo nga tebafumbiddwa kyabubumbwa. Kati abasobola okubawasa kiba kifuuse tteeka to make our society clean. Munfunye si kyakweyagalira Hasani, si kyakweyagalira. Era na buli mukazi akigaana ajja kirabira wuwe ng'abaana ababe abawala bakuze bamwenkanye. Naye ffe tujja n'oba ng'olina abawala 5 nange nyina abawala 5 mbalina mu mukazi omu naawe obalina mu mukazi omu gw'omatidde ne gw'olina nange nimmatira gwe nnyina. Ate ffenna ababiri tukaaba abaana baffe 10 tebalina basajja. Nobeera nga director ate akola family planning, director w'essomero nga ate akola family planning. How clever are you? Singa also others bakola family planning, where are you going to get students from? Yes, Sekanurdin, kitunulemu nti olina omukyala omu alina abaana 4 bonna bakoze batuusa okufumbira nange nnyina omu. Naye ffenna kati wakati waffe waliwo abaana 8 bonna baagala kukola ki? Kakati the question is nti gw'osibye owange obutafumbirwa nange nze nsibye owuwo. Kati buli mukazi yalina omuguwa ogusibye muwala we okukola ki? Okufumbirwa. Nti nga bw'otayagala bakuzeeko n'oli omukazi omulala gwe waali agadde omusajja awase muwala wo naye oli naye amulemedde. Buli omu alemedde ekikye. Kati ate tukaaba. Gw'olemedde enku nze nnemedde emmere ffenna tukaaba njala. Enjala etutta olina enkuuzo. Enjala etutta ono alina emmere ye everybody is eating. Eba nange enjala. Nimweyayuyo ono alina emmere niye atunula ku ttooke lyo naye atunula ku nkuuze. How silly are we? Tutegeera kika ki? Tutegeera kika ki? Kati abaana abawala batunuulira ne mbayita ne ku shukuru eva kukola umura ne bajja haja ava mu umura batunuulira atamanyi busiraamu ti oba ava kukola kyono kubanga akoze yinza okukola sunna n'alekawo waajibu. Obeera nga muntu asuze ng'asaala sunna subuhi n'emuyitako. Okuwasa si ishu ya kyeyagalire. Gwe bw'otwala nti okuwasa ishu ya kyeyagalire kitwale nga toilet ewuwo nti eriwo lwa kyeyagalire. Kubanga okuwasa kiri ku bintu 10 Katonda byatonda nga byetaago. Katonda yatonda only 10 byetaago by'omuntu. Tiwali kya 11. Ndio mulimu okufumbirwa n'okuwasa. Abaana tunaabateekawo. Gwe nono wange nange nono owagundi tusobola okubeemalirawo. Kiringa bizinesi ogula owange esaati n'engula ow'engatto.
naye gwe osigadde n'essaati yo nange nsigadde n'engatto zange tujja kuyita bukunya. Mpe ssente ngulako essaati nje nkuguleko empale. Sente saturation etambuliraawo. Naye abaana abawala batudde ne tutula ne meeting tutaddewo abaana nga ffe abali mu meeting ffe n'omukazi omu babiri. Tukubaganya abaana baffe balagewa. Tulina okumeka sure abaana baffe tubafumbiza. Ne bahajati ne beetabamu. Naye nga hajati yaga nti kooligeza n'omuleeta. Kimanyi nti naawe oli mu lukiiko naawe aganye okujja owo bamugamba kooligeza n'oleeta. Ishu yo munaagitegeera mujja kuwangaala bulungi nti nga ggwe bw'oyagala okubeera n'omukyala n'omwami n'omwana wo gw'olina ayagala, omuwala naye ayagala era naye alinze bamunone nga naawe maama bwe baakunona. Nimubasane ku buzindaalo baana b'abasiraamu bagenze kufumbirwa abasajjali basiraamu bagenze ne mu kanisa babagase nga gwayogera oyo n'omu. Ate no kambabulireyo kano nkwogera lwatu ng'omusezi agula essuwaani. Manya omusezi agula essuwaani ayogera lwatu zakulirako bantu bange. Mumanya abatali basiraamu kulwaki baagala abaana b'abasiraamu okubawasa? Baba bakimanyi nti banaabazaako tebajja kukuba kerere. Poligame bakuze bagimanyi. Y'ensonga yokka. Obadde tokimanyi? Atali musiraamu ekimuwasa omwana w'omusiraamu. Omwana w'omusiraamu kubanga nabo nabagamba nti ishu y'okuwasa buli musajja musiraamu. Ekyo nkyogera lunye bannanga abatali basiraamu mikwano gyange bempangaala nabo sibawaabidde wammwe. Era abakyala bammwe mubajje ku online tebawulira. Buli mukyala atali musiraamu ne balongo olaba si musiraamu 99 si musiraamu eri 1% musiraamu 1% in marriage. Ayina abakazi abasukka ku ggwe. Buli ishu eyo buli omu musiraamu. Era abatali basiraamu mu nsonyi okuba nti mbyogedde naye bambi njogera ekituufu gye kiri saagadde kulimba. Ate babakweka gye bali ate bagaye nti buli ekiriwo bakiteeka oba okikwese. Abantu abalala obutakiraba tekitegeeza nti gw'okwese. Naye balina bakyala baabwe abasukka kw'omu. Mbyogedde namba nkyayi. Okay, tekinsimattuse wabula nkyogera nti kakasa nti ffe abasajja ate kimulooza nti nga abatali basiraamu na buli yenna omusajja buli mukyala yenna bw'olabanga mubalo bw'owulira ng'oyagala kunoonya kirimbo bale kye yali akulimbyeko ne kikala kukugamba nti alina ggwe wekka. Kati abaami kambayambi mboogerereyo abakyala bakimanyi nti mulinayo abakyala abalala. Abakyala timunkyawa munjagale kubeera na lugambo kubabuulira nga abaami bagaanye. Please, we have them. We have them. I have them, you have them, they have them. Si lugambo lubi naye kanju nkoye nenenyeza okulimba tubalina mubalina babalina. Era nitugeza nitugamba nti abebbali tubalese ffenna buli omu n'atula ewaka. Abakazi b'ewaka mwenna abakazi abo babooca ne babamalawo. Kuba be bangi ate abatulina eri be bangi gurupu ennene. Kikinga munyiize. Tibaliwo. Tibagala kola ki? Kati buli mukyala waali nga ogasawo no bwawo omukyala nga ampuliriza nga nebba waali kati buli omu atula ku munne.
bwe baba banywa caayi essaawa eno mukazi atunulya omusanga naye mbutuufu omusajja ono kyayogera kituufu olowooza ng'omukazi atandika wamma kirabika wanaku zino simutegeera sigoononye no ekintu kyonna bwe tukimanya tukihandolinga bulungi. Edda abantu twabonaabonanya ngo siriimu tuganya okumutegeera okumujjanjaba n'otuwekebeza ng'omuntu alwala siriimu wano ensi yonna n'ekimanya nti awaliwo waaki naye kati siriimu tekyali ishu namuntu kutegeereganage kubanga abantu bategeere kati nakino bwe kinaabeera nga si ye ishu abakyala bajja kuwangaala bulungi. Kati mukyala kitegeere nti ne bw'aba agenda kukuba mpeeta leero manya nti gyendaga waliyo omuki kati ojjenga mugumu ng'aziika mujjawe. Ate nammwe abaami kambabuulireyo akaki akaama. Abakyala bakimanyi muleme kwebuzaabuza nakwekweka nnyo. Make things official. They know nti abakyala abalala gye bali. Kakati ekizibu ky'omukyala ajja n'akubuzaabuza n'akusiriwaza yefuula atamanyi naye ng'amanyi. Bamanyi buli mukyala yenna yasomako akimanyi nti waliyo omujja we wadde tamumanyi naye gyali. Kati omukazi akumanyi era bw'omulimba nti nyina gwe wekka ng'aseka ng'olowooza nti laavu nti asanyusa wabula kusekerera okumulimba nti ona nimba mpita mwana muto nkimanyi nti alinayo omukazi. Era okumanya bakimanyi abatali bayisiraamu buli muntu bwafa nga kati waliwo alina omwana w'omugenzi bagana abaana nze siwuliranga sibeera nk'okuziika nga abalina abaana b'omugenzi babakole ki babaleete basaba ekitaliyo babakakasa. Ina munnaffe yafa awe mukono MC yayogera ekigambo ekyansanyusa naga nti sijja mwogera linnya musajja ali mugagga nga Yesu naga nti mubinsanyusizzaku muganda waffe gwe tugenda okuziika abadde musajja ateerya ntama azaala abaana be era waafiiridde olwaleero waliwo omukyala azadde naye nga mukyala we namwanda ali wali wa myaka 6 yakyogera ffe nga nti that is a man. Gubuulira nga kikunyize nnyo naawe bakuzaala ne gubazaala ayagala bamuzaale gwa neekutte nga toyagala nkuzeeko banzaala senga muka kitange yeekwata kitange n'atawasa mmange naawe tewaali nfunye. Kiki era kyova olaba oyinza okwangala n'ekintu ng'olaba nabaga musajja omu yafiirwa mukyala we embwa yamuluma n'afa naye n'alwawo nnyo okuwasa abantu bonna ne balowooza nti laavu ku mukazi we n'agaana okuddamu okuwasa kutuusa abaana bwe bakula ne bamwegayirira titaata wasa onaabeerawo nga tolina mukyala wasa buddaaki n'awasa bwe yabeera mu bufumbo ewiiki alkordas katonda amusaasire bwe yamala mu bufumbo ewiiki n'agula embuzi n'agisalira banneiba emu n'agiwa abaana be emu n'agiwa abateesobola newasigalayo embuzi emu ne beebuuza agenda giwaani abaana bonna nga beetegese agenda giwaana embuzi eno n'abaga abaana bange mu kubabuulira amazima ge nalimba kwese eno embuzi mugisalire embwa eyaluma nnyammwe yanyamba nnyo eyaluma nnyammwe n'akola ki n'afa tegeeza ali amuyisa bubi kati obutawasa kuno
balowoozanga nti laavu wabula nga ati okuddayo okutomera Sekarashid asaba kitabo temukoowanga kuntuma bitabo kati nga kyeki kyamwawo mukimanyi nti ennyimba ezimu zibeeramu ne shukuru sekasani kikinga ozegeza sekakamani wallahi oyinza okukola olumbe lw'omukyala naye nga munda otereseemu kashukuru naye toyagala kukalaga nga mulimu shukuru nti omukazi ono yambonyaabonya dda kankole shukuru naye gwe n'okatola in the name of lumbe kweganga life yakunyigadde naye nothing to do nga kyoyagaliza embazi kibe akoze eki asudde kati omusajja yakoze olumbe galukirako embaga nga buli kyonnaku ekirigolo mubaamu oluusi shukuru kikinga munyigidde Rashidi mbyogedde mukamwa tulabanga mwebiva naye mwe temukirabangako aja tibisegero tokimanyi nti omusajja yaliwasa omusajja yalikola embaga olumbe nolabira ddala nga mutuufu mulimu kashukuru nga yebaza katonda yatutte omukyala yesi musajja naffe kazi ayinza okukolerawo shukuru ekiki nti anze ngondera abazadde bange bayabyanga enyimbe kumba ali ku shukuru akuwonye akuwonye tubawona nabo ne batuwona kyola katonda aleetawo okufa mwe mukimanyi bulungi nnyo nti Haji Kamadi senga baali bamazima lwakuba nti ennaku zino balina kye bayita human rights kati bakigenda wala ne human wrongs nazo ne baziyita human rights kati nga zino ez'okwegatta musajja na musajja that is human wrong, it's not human right. Bwe bansanga nga nebase n'ekisolo ku lwaki bagamba nti I'm abusing the right of what? Animal. Okudda ku musajja munnange mbasa abusing rights za musajja. You my dear. Hey. Agago yogera katinga Hamadi. Mujjeko akazindalo Hamadi musajja mukozi waga muki tetwagala kuddawo nti tumuyingirire emirimu gye bwenkyawo bamugoba wamma gwe tuyigirize. I have studied human rights. We say human rights are protected by the law and guaranteed by the state. International human rights law from the UN to regional human rights law, that is in our case at the African Commission, and locally here in Uganda, there is no such a right to homosexuality. It's not there. But do you know why you say that? Because Mr. Museveni said that. No. What I mean, also in Europe they know that, but they can't say because it's not protected by what? By the state. When you put that aside, let me tell you, there is what we call personal preferences. If you prefer to sleep with a man with a fellow man, that is your choice. It's a personal preference. It's not a human right. Human rights are defined internationally. I have been sensitizing people, and I'm here saying it. There is no such a right to homosexuality in human rights law, international human rights law, regional human rights law, national human rights law here. Exactly. There is no such a... You see, we have rights. Right to food, right to property, right to clothing. Yes.
since 83 I have animals. Ne wallahi sirabangayo bull amounting a bull. It is stupidity. It is. I also for you to understand how people think. It is a distortion of human rights. It's not a human right at all. Nobody should lie to any other person. They just want to use their ideology, put it on poor people, and that is the poverty you talk about here every day. It's about poverty. Even people here who claim that they support those things. Wallahi, they go there because of poverty. They don't have any personal interest in it. Let me tell you, I went to Canada for a human rights course with somebody from Nansana here in a civil society. We spent there 3 weeks in Montreal. On coming back, I asked him, when is your flight? He started dodging me, looking around. Little did I know he wanted to seek asylum, claiming that he is under persecution in Uganda. Yet he is not. He remained there on account of wanting better life. So it is poverty, it is stupidity. Nobody should lie to another that is a human right. I studied human rights. Mukiwulidde baganda bange. Baganda bange nzaako okusalira n'okusaba emirembe bire ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'abo abamukiririzaamu mpaka essaawa ya leero. Baganda bange tudde ku kigambo kye tugamba nti tuli ku kigambo kye tuyita ensigo. Twagamba ensigo twakoma ku side egamba nti ensigo tuginaaza ng'efunye obulwadde naye the issue is tuli kusiiba nti bwe tuba tuginaaza ensigo eyo naddala ezitera okufuna obuzibu y'ensigo eya side eyaki eyaddyo eya kkono bwe twagamba kubanga eri waggulu etuukirwako eri kumpi n'ettamino ate problem eriwo nti yo ntono okusinga eyaki eyaddyo kubanga wali side ekibumba kyakola ki kyaginyigiriza. Therefore olwaki njagala tutegeere nti ensigo eyo baba baginaaza omuntu abaffe omusaayi oguba guvaamu guba gumusiibya oba atasobola kusiiba naye nga tetunnakutuuka kuginaaza. Buli kintu kyonna kirina parts zaakyo enkulu. Paati enkulu mu nsigo ezirwala zitera kubeera mmeka? 3. Ensigo erina major part kubanga twagamba nti organs zetulina bazimuyita organs zetulina 7 mu emmeka? Mu 8. Tulina zetuyita survival organs. Survival organs zezo organs zotasobola kuwangaala nga zifunye obuzibu era bwe zibeera damaged buli omubiri gwonna gubeera ki damaged. Ate omukono guno bwe gufuna damage okugulu kwange tekufuna damage. Ekitegeeza nsobola okubeera n'omukono nga guli damaged naye okugulu tekabeera ki damaged. Naye ziri hormone nakane organs ensamu 8 zino ze tuyita survival twagamba ye brain ge mawuggwe g'omutima kyekibumba kyeki ensigo. Ensigo ezo parts enkulu 3 eziteera okulwala omuntu niyeetaaga okukyusa omusaayi. Part esooka gye tuyita alcortex. Gye tuyitaani? Alcortex. Alcortex oba gye tuyita algishra. Alcortex oba gishra. Ensigo mu sheepu yaayo ya ovo. Si wakiri? Naye weekavingira eno bweti akakawubya akasembayo. In short mu definition ya alcortex gye twaliisenga out party yaki yensigo. Party esooka eya alcortex, party ey'okubiri eddako ye gye twaliise almidula eri wakati. Then wano wakati mu nsigo wennyini owakuŋŋaanira omusulo we tuyita alpelvis. Pelvis zaki tulina pelvis za mirundi 2. Tulina pelvis ez'omutogero ly'omukyala zine amagumba agagaziwa then omwana n'asobola okukola ki okuyitawo. Naye ntubaako ne pelvis ezaki
ez'ensigo wakati awo wakuŋŋaanira tushuzi zonna ezireeta omusulo ogukuŋŋaanira. Back to the point, my dear, alcortex eno temugigayaalira ng'ogiyise nti part ey'ebweru. No, yeri connected ne tissues. Yeri ki? Tissues ziri zonna zikwata kuyo. Zikwata kuki? Then omuntu yenna nze naawe buli nsigo eyinamu chloride million namba. Obusuwa chloride bwa obusuwa bujja ne bukwata ku tissues. Obusuwa bwo buli mu nsigo, buli nsigo eyinamu obusuwa million nki namba buli nsigo. Kati obusuwa bwo bwezinga ku tissues ezo, tissues zezikwata kuki? Ku alcortex. Ate kitegeeza oyagala toyagala omuntu okubeera n'ensigo ng'efunctioninga bulungi, kitegeeza cortex eyo okubeera nga nnamu. Cortex bw'ebeera nga nfu, kitegeeza my dear, tissues zigenda kukala. Ezeekutteko tissues bwe zikala ezo, ng'olwo amavuunya gajja mweri ku kawubi akabikka ensigo. Ekitegeeza omusaayi tegukyasobola kutambulira mukaki mu kawubi ako. Amusaayi kasita gubeera nga tegusobola, nga ne tissue sinances zaazo tezikyasobola kuleeta amazzi agagenda okubiririza obusuwa buno ku endi, kubanga tujja ne tukimanya nti omusaayi gugenda kuyita mu nsigo yonna. Ate kitegeeza omusaayi tegukyagenda eri waggulu, ate tekyali kivaayo kudda wansi. Ekitegeeza kungulu nga wafa. Era bwe wafa wabeeranga bw'olaba buli omu atunde mu kibatu kye. Everybody tuna mu kibatu kyo. Njagala ombuulire ne bw'oba otaddeko galibindi wali olabyeko akooyo akamerako. Ate tunuulire n'emabega. Waliyo obuki? Ekitegeeza tissues za kuno tezisayinansinga kufukirira wano okusobola kumerawo kintu. Kati wansinga tiwameze kintu, ekitegeeza tiwasobera kufunikawo mulamwa gonna musaayi kuyitawo kudde eno. Era kyoba olaba totuuyanirawo, tokola ki? Kiringa bw'oba otambula, bw'oba otambula eno wansi mu kigere tiwatuuyana, ate entuuyo ziddawa? Ziddano waggulu. That means nti omusaayi gujja kuba tegukyasobola kutambula mu cortex. Ekitegeeza tissues ezivaayo okujja eno mu miduula zijja kuba nfu, omuntu afune kye tuyita kidney failure. Era ekitera okwonoona cortex eyo bitera kubeera ebintu bino mu byewale. 1, naddala l'aspirin. L'aspirin, eddagala lya aspirin. Al-ibuprofen, eddagala lya ibuprofen. Ntegerekese. Era mu ekyo nga mwagala ensigo ebeere ennamu, mwewale self medication. Abantu mwewale nnyo okwejjanjaba nti mpulira sirina maanyi kaŋŋende mu famasi ngule obuweke. Mpulira sirina maanyi munyengera omuluuluuza. Mujja kwokya organs ate nga za survival. Sigambye nti sitebiwonya naye byetaaga under instruction yani ya musawo. Kubanga njagala mutunulire, gwe bw'ogenda n'okola self medication n'ogenda mu famasi n'ogula eddagala, mumwe ani yali agenzeeko mu ddwaliro? Njagala mbawo ekyokulabirako. Ani yali agenzeeko mu ddwaliro? Seeka wange jangu otusomese. Jangu. Oli kumbigamba nga nti buulu ya muluma. Seeka Rashidi ku lwaki oli otuleetera obuzibu. Ama seeka wange, tulwala ne tugenda mu ddwaliro. Naye nkakasa buli ddwaliro lyonna lyotuukamu nga litegereka kye basooka okukola kupima kiro. Kituufu oba nedda?
mumanyi ku lwaki bapima kiro bamanye engeri gye bagenda okugabanyamu doozi bapima kiro olwolumala okutegeera kiro nga bategeera egiyo baagalamu ebintu bibiri. One, abaffe weight gy'olina ekwatagana ne egiyo. Era olaba abaana buli mwana lwagenda mu ddwaliro bano abato nti bagenze ku abaana babatutte mu ddwaliro akaana buno obuto bakapima balabe nti weight yaako ekwataganye n'okukula kwako. Kubanga osanga omwana nga ali underweight emyaka gye yali badde na kilo 5 naye ate ali mu kilo 3 ng'omanya nti waliwo ki. Kakati naawe bakupima baagala okutegeera weight yo kati bw'oba omaze okukula bayinza obutatunuulira ekyo waliwo natunuulira weight yo ekwataganye ne height yo. Point taken. Kubanga birina kyova olaba nti oyinza okusanga omusajja ng'ono nibamuga akendeeza ku bunene oli munene nnyo ate nze ninyimirira nibamuga gwe you are still okay nga balaba nti kwagamba nga height ye eremere tasobola kusitula ki weight ye. Abantu abasinga tulowooza nti oba obunene no kaka issu eri mu magumba gano gasobola okuwanirira. Olowooza ba engineer ku lwaki agamba nti okusinziira ku bye tugenda okussa waggulu wano twetaagawo emiteyimbwa 16 slab eno pillars eno ewaga nti awo tewali kye tugenda kuteekawo slab ejja kumala as long as tulina pira eno neeno span eno emala tetwetaaga naye aga nti wano waliwo amadaala wano twongerewo pira ate nga ya 16 nti oba span eno mpanvu tuseemu omuteyimbwa nga ga 20. Kakati ekyo nga kitegeeza nti ekintu kyonna bakibala ebigenda okukolerwako. Bwogenda kuzimba sitowa nga akusamba miteyimbwa tebagizimba nga gye bagenda okuterekamu ki pamba. Eri ebeera nzito ey'emiteyimbwa ntegerekese baganda ba kakati nti ani gwe wali olabye agenda ku self medication nti mpulira seewulira bulungi kangende ngule wali ku mpeke n'asooka okwa mumpe minzaani. Kati ekitegeeza tumira eddagala nga tukitegedde bunene bwaffe weight yaffe ekyo kitegeeza n'engabanya y'eddagala tebeera nti ntuufu koyo oyinza ogenda n'ofuna eddagala nga lyerimu ne bagamba limire 4 1 times 4 era omulala ne bamuga alimire 2 times 2 nga kisinziira bwe yenkana n'emirimu gy'agenda okukola. Omukyala agenda n'agula eddagala mu famasi n'amira nga tamanyi nti eddagala tibaliwo n'ali lubuto nga tasoose nakwekebera oba ali luki nga bambi n'olubuto lwe lumugoyesa okufiringa uncomfortable kati ye naga akamira eddagala kumba alina olubuto ate eddagala lyamira teririmu ki terimirwa wa lubuto ng'olubuto luvaamu tyafuna misikale gi buli kiseera oyo naye nga bambi butamanya bwa Ssekkadde ng'obwo obusekkadde bwe mutawanya. So my dear nga mwagala organizi zaffe zibeere namu tufe ku self medication tujja kweyokya tujja kugongobaza organs tuziwe eddagala libateteeko kubanga nze sijja kumanya ddagala litaminwa alina ulcers naye omusawo omutere kasooka kubuuza olina obulwadde bwonna oli allergic ku ddagala lyonna naye ffe tetumanya oba oli allergic ku ddagala lyonna oba toli bampe oliagala mu famasi mumpe eddagala olinawo nokumazaawo n'amira tanalya tanakumanya nti eddagala balimira balidde all in all obwo bwonna butamanya bwe butuleetera obuki bwe butuleetera okwokya organizi zaffe ku endinga nga tugongobadde bamuloga yenna n'agongobala nga gwe weeroga nga gwe wakola ki weeroga please. Kati cortex okugikuumanga namu kubanga eddagala liri lyonna ligenda kugwa kuli esaanya okubeera ng'egendako eddagala eki ettuufu. Era ensigo eyo nze ngisimbako essira era njagisimbako essira tugitegeere bulungi kubanga treatment yaayo ya mirundi emeka. 1 treatment y'ensigo nyinza okugamba nti teriiyo yeetaliiyo yeetakola ki ensigo kizibu kyakuwona
Two, eriyo eri very expensive yakugijjamu kusaamu nki ndala nga waliwo bwe expensive bwa mirundi ebiri si enyango ey'okujjanjabira wano kitegeeza buli omu alina okubeera n'ensimbi ezimukola ki ate nga togenda kukikola wekka olina okufuna agenda okudonatingira enki kati very expensive ate nomala n'okujjuza empapula ezinamuyamba kubanga naye agenda kunafuwa kati kiri very complicated. Ensigo temugizanyise ate wansi ng'efe erinze nga tudda ku inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naam, seeka obale exactly nga obuzibu bwava mu kugonda yagonda era seko era ako kaleese kunze anjikirize Seka Nurudin. Naam, oli muzibu ng'owekiwala atatuula mu mulyango. olwamugjamu ensigo ne bagibooli ono n'atandika okunafuwa n'anafuwa teyawezaawo na mwaka n'afu. Okay, yes, kitera nnyo okubaawo olw'ensonga bbiri. One, repercussions z'okugjamu ensigo tetutera zimanya nti oli agenda kunafuwa yeetaaga okusala ku mirimu gy'abadde kyobola mu mateeka oli alina okusayininga ng'agenda muyamba ate nga bamaze omulaba ali ebo okumulabirira so teyeetaaga kakalukana. Why? Kubanga aba takyasengejja musaayi bambi oluusi nga gunafuye ate kati nge buli bikyafu byonna bigenderamu kati ate oluusi olw'okuba tubeera baavu naye basala otuyamba ne batulesende zituyambe ate ffe twagala kuzitereka kuzikozesa birala sinakindi n'aziwasaamu ate mukazi n'anyigiriza ensigo eyo. Omanyi mu bizibu ebiri mu bwavu munsonyiwe naye kankyogera abaana bajja kuyiga. Mu bizibu ebiri mu bwavu tubonaabona nga tunoonya ensimbi ne tubonaabona nga tuzispendinga. Fe abaavu okola n'ositula bulooka n'ofuna emitwalo egy'ebiri kati ate n'ogenda n'oziwa omukyala otegerekese kakati ate otwanya otwasigaddemu bwe wasitudde bulooka wasigaza otwanya otutono otukutambuza akasente kewafunyeyo n'okawa muki nkyala kati ate otwanyi twosigazaamu ate nato n'otumuzaako kaganda obeera nga uli khasira duniya wal akhira amaanyi gali gagenze ng'obadde ogasigazaamu amatono ate ogaziza ku muki gagarugaruga ng'oviiriddemu awo ng'ogusima ebbumba exactly oba oviiriddemu awo kati n'abalwadde abe bajjeemu ensigo tebatera kumanya repercussions ezo nti alina okubeera mu bulamu nga bwa different nga bwe yalimu era ayagala asigale ng'akola giri emirimu what and what ogenda okwekanga please obulamu bukoze eki bukalubye. Back to the point, saagala muzanyisa ensigo olwali tutegedde enki parts zaayo essatu enkulu n'obulwadde obutera okulumba kitugidde al cortex, eyokubiri al medulla, eyokusatu al pelvis. Tulabye obulwadde obulumba al cortex anti yesooka waggulu ke kalinga akawubi k'ensigo in short yali badde nga skini yaayo tushu zino zonna ezifeeri zikoona kuli. Naam sekawa eno tugezeeko mulimu amalwaliro naddala mu nsi zino ezaffe nga go makozi tulina ensi for example mu Uganda nedda please can we change the statement clubs ezaffe nti owa human rights anyiza okuyita ebbanga ly'eclub nti nga makozi ga ssente. For example, nze nafunako obulwadde nabujjako ng'eyo saabumanya nsooka ngenda mu malwaliro gano ag'enjawulo for almost 2 months nga bunnemeddeko kati ntuuka ku extent nga ndaba ngonze niŋŋamba nti kati kangende Mulago
ningende mulagaawo nimba neexamininga bangi obulwadde ne bubula mpaka bwebaleeta omukugu nankebera obulwadde era yampa empeke zaalinga 9 nangamba naye tozimirira wano gende waka ofune amazzi nga gawera ogateekaawo ninzimira for almost 3 hours ninsooka nvaamu amazzi kuba nayinza okuba nga nanywa 10 lita ninjimalawo ninsooka nvaamu amazzi ninkamuka kuba yali yaŋŋamba nti bwe naamala enkyanzireyo nkugu yennyini ninfuna otulo bwe namala okwebaka ninfuna otulo bwe namala okukamuka nineebaka makya ninzirayo nambuza kati owulira otyo nemugaa nti nfunyemu kacyenji kubanga natuuka nga kawungeezi guno omubiri gwonna nikufuuka red nga gwonna gufuuka red pure red kati nga gutandika okunsiiwa amaanyi nikatandika okunzigwamu era okuva olwo saddamu kulaba bulwadde naye nga naspendinga almost 4m ebbanga linamala nga nkozagana gundi zino endala ezebweru so kyengeza kugamba nti twegezeeko okwakisesinga abakugu we babeera kiyinza okusobola okutuyamba dhani kubanga abantu abamu yabeera okuguza buguza ddagala yes kyagamba kituufu fenna tukirabyeko mwenna mukirabyeko bonna bakirabako era mu buzibu ebiriwo nti oyinza okudda eno n'otagala cheap things are very expensive odda eno n'otagala noti ogenda mu bakugu ogenda okulanga bw'otuuka yate sene zebakusaba kumpi kota yaziri zewamaze okusaasaanyawa okusaasaanya eno ewalala so katujja nga nti wawo najja kamala kantu katono n'ogenda n'omuntu ng'omulaba mu nsonyi okyogera ng'olaba nansi yali ku kalwaliro kaawo n'okakasa nti talinawo kipima musaayi era nansi si musawo n'ogamba musawo nzijanjaba sewulira bulungi n'okakaza dda ntagenda kebera musaayi tagenda kola ki kati we don't have value of our lives tetwevaluwinga ate naddala abaami mbeegayiridde mweweeko value kimanye nti gwe ingini ewaka buli woolwala kyonna kitunuulidde gwe nammwe abakyala mutujjanjaba ennyo kyolabba abayindi okwagala abasajja babeere balamu ewaabwe omusajja bwe yafanga nga bamuziika n'omukazi we nga mulamu yes yekali kya mbuyindi ekimuziisa kati omusajja omukazi afeeyo nnyo okulabirira batafa amanyi waafiira naye akola ki kadiniwekanga nti mu buyindi edda nga omusajja okufa afa ddala nti asaanye akole ki naye kati omukazi akuleka ne mu nnyumba n'agenda ku baby shower ya mukwano gwe ng'akuleseewo oli mulwadde tamanyi oba onywedde tamanyi oba okoze eki olw'embeera nti tetukyafa nayo omukazi afuluma n'agenda okukola nga tamaze kutegera nti banywedde ki kyayi n'afuluma n'agenda nadda n'akawungeezi n'atamanya kigenda mu maaso omusajja alina okulabirirwa nga mulamu era bw'atabeera mulamu gwe namwandu atambula kubanga buli kijja kigenda kutomera gwe olaba ne bwembeera nga ndwadde mu rights z'omukazi tekyetaaga taŋŋamba mmere kuba nze nyina ogigula wadde ndi muki kati kimanye nze ingini olina okundabirira nga ndiki nga ndi mulamu kati mufeeyo nnyo ku babbammwe tokkiriza house girl kufumbira balo mmere n'agireeta n'agimuwa nga gwe n'okudda tonnadda osaanye okulya ku mmere y'abalo nga tennabagenda mu maaso ge ne bw'oba ofunye ekizibu wallahi lazim ne bw'oba ofunye ekizibu omukyala n'otabeerawo mu kufumba ate gwe wennyini gwe oba ojjulira bala emmere kubanga oli agenda kuteekako efaanana etya hausigala agikubako ne supu pya n'ayiika ebbalibbali nga ne bw'aba aleese siwaana alina kukwata eno wano talina waakwata kati omusajja agenda okugitulako eminwe gitunula maka emirala madiina emirala baitul mukudusi emirala gitunula zaire kirike nti ino mmere kikaki gomanyi paati ey'enkoko oba ey'engege balo gyalya not the house girl kubanga
oyinza okuba yes gwojja n'ozanya oyina house girl oyina shamba boy ewaka akati gwomanyi paati balo gyalya akati gwolese house girl yagenda okujula emmere ewaka kati naye paati eri balo gyalyanga naye ng'agiwa shamba boy kubanga omwami gyakola kigyalya kati ate shamba boy ye mwami we kati ogenda okwekanga nga paati ennungi balo gyeyaliridde shamba boy yagiridde. So kati mbegayiridde whatever level gy'oliko make sure nti balo kyagenda okikulya gwe inspector asooka okirabyeko gwomanya omunnyo balo gwalina okulya gwomanya amajaani balyo ganywa genkana gatya sooka okombeko sooka olyeko take their food. Bw'oba okola tetuganye weeweemu allowance omanye nti njagala kuva ewaka saawa 12 kitundu make sure nti saawa 11 ozuukuse n'oterereza balo ne bala adjustinge amanye nti nze breakfast yange njirya ku 6:30 kuba mukyala wange bw'aba akyalina obudde obukola ki obundabirira. My dear mutwale omwami nga kintu kikulu nnyo era njagala okakase gwe okumanya nti ndi kintu kikulu naliko omugenyi omukulu ewammwe wanudde naliko omugenyi omukulu ekika kyonna nikikuŋŋaana wallahi nga bwe saalize taatawo nyoko naawe mwenna pressure yali bakubye ayina ekisiraani kubanga sazze sibakirisakamaati naliko omugenyi omukulu ewammwe lunajja okuwasa nze nali omugenyi omukulu ntegerekese. Yes! Kati, my dear, what I want from you, my sisters, do your role, labirira balo, whatever level gy'oliko. Oba oli minister, oba oli MP, ewaka toli MP, ewaka oli mukyala. Ewaka toli minister, ewaka oli mukyala. Toli musuubuzi. Please, bwe mba nsomesa math, tongamba nti kwaki togenzeeko mu history. Kati aŋŋamba nti also let him do his role. Kati nze njogera ku roles soogera ku roles ze era nazo bwe ndazikwatako njazikwatako. Kati nze ndikuzo nti abakyala musuula nnyo okulabirira abaami musuula nnyo okulabirira abaami olw'okuba mulina emirimu. Yes, I know emirimu gisika nkakasa bulungi emirimu gisika era nkimanyi naye kkiriza oba gaana gikusikenga naawe osika gikusikenga naawe okola ki osika woonaalemererwa ng'okaddiye nga emirimu ogitanga olabirira balo era mutuleetera obuzibu nondekera house girl nampa amazzi g'okunaaba nampa okyayi nampa buli kimu nanteerayo tawulo nakola ki what is coming what is coming. Njagala nkubuulire don't think the house girl ali ewuwo tayagala bufumbo yayagala okujja okugenda mu bwa house girl okugenda mu bwa house girl obufumbo bwalema bwabula era waafunira chance bwolanga house girl ayingidde ewuwo weetegeke wadde gw'omuleese mwenna mutunulira omuntu omu amutunuulira naawe omutunuulira gwe tolina namaanyi okooye ye naazuuka n'asala ne tahajjudi asaba allah amuwe omusajja oyo akati ate gwe n'okola n'ensobi n'omumulekera ewaka. Yes! akati gwe tofuddeeyo you are busy tolina budde. Yes! akati kubanga ate omulembe guno gubonoonye nnyo odda n'ewaka nodda ku WhatsApp. Waliwo omwana yeegomba nti I wish I'm the WhatsApp. Maami ne daddy baali badde banfaako nnyo kubanga maama ali ku WhatsApp ne taata ali ku ki mwana aga nti I wish I'm the WhatsApp. Tola ne bw'oba musajja bw'otuuka ewaka ofiisi gireke beera waka nga taata nyumya n'abaana n'omwami naye nze kyendiko kati abakyala mutusuuliridde nnyo ffe abaami. Osanga omukyala bambye azaakooye tafaayo
ali biza ali ku WhatsApp ayina ba mailinga ayina ba WhatsAppingira musajja nayingira ne waka natuuka n'okumutuukako niyekanga otuuse nga tiyategedde nti ayingira kati gwe nondeka ne bwe nsaba amazzi omanya abaganda bagatukulanya kuwama n'abemu otukulanya kuwama n'abemu omukazi bwe muba mukulanye nga takyakuwa kitiibwa ng'omugandi njagala kunaaba nti waliwo agasigaddeko awo nga naaba bangi ngakugamba naaba mwago wallahi nga weddeyo ate omanyi saka mukibi okoza bibi okujja esaawa zino omanyi engeri gye tuli abaavu obunaabiro waffe buba bukoma muno nga tuli bweru n'ogenda n'onaaba okutama ni bakulaba n'eno okagongo nga bakalaba okutama kusenayo mazzi ndi weeyiwako amazzi n'omala n'oyita banange tawulo ng'ate ekirabiro wekiri basalirawo neswala bagamba okuva owaka okutuuka eri akanaabiro gye kali okkirizibwa n'okukola ki n'okusala kuswala tegezaga safaari namba basalirako sala n'oduukayo niweeyiwako amazzi n'ovaayo n'akatawuloko ng'akutunuulidde bw'ati n'ojjako akatawulo n'okuba ku buliri pu okubako nfuufu nga yali ku WhatsApp nomala niweebaka n'otandika okusikayo n'ogenda katimba k'ensiri kukurukuku n'oteekako n'otandika okukola ki okufuluuta wallahi lwogezaako neiba mukwano gwa jjajja wa kitaawo omutono afa n'ogenda ewammwe awusigaalu ng'atunulamu opportunity ezo zonna ze yalabanga hawusigala ogenda okujja owaka koluveeri anti kekamanyira okulinda gukokasa ebintu okasanga kakoze eki kafukamidde mu lugi dadi nekabikwata nekabitwala ogenda okulaba nga wakyuse otunamu bwoti nga waliwo ekikyuse ogenda okutuula bwoti mu ntebe akatunda akaana nga kalunza akatunda according to your temperature according to your niwamuza nti akaana kano kategedde katya temperature gyenkola ki gyendimu wallahi ogenda okutuula akatunda kekakusooka okola ki okutuula nga woti nekafukamira wano dadi tugenda onaabeko nosituka wano mukusituka okugenda niye anga babu tauba ng'etandika awo ng'otandika kujjukira aya za tauba ng'otandika kujjukira saaki nja ku tauba ogenda okutuuka mu kinaabiro gwa yayitanga etawula eriwa osanga kagitaddewo bulungi amazzi gali ku tempuricayo teriimu nfuufu ogenda okuvaayo ova okunaaba anti fe abaavu ate njawulo ebeera ki ruumu yaffe kyekimusiga nti kanayingira mu kisenge katimba k'ensiri kekasalako osigala asula wano ati ogenda okutuuka bw'oba gwe Ssekkadde osanga ka house gaalo bulangiti kagisinzeemu esi toleeta buzibu nze mbyereeterako nze nagubadde okuba kunkuba bankubadda ati bakyalina we bakuba wallahi ogenda okutuuka ku buliri nga there is a big difference akatimba k'ensiri weekali bakataddeko bulangiti erimu esi akaana nikafukamira nti dadi olina kyoyagala oba tutweke gwebake ogenda okwekanga nga mu butuufu olina kyokola ki kyoyagala naye nga opportunity omukyalo ono yagiwadde akawala ako kalaba lupoolu zonna wezikola ki weziri nekabeera ku research nti mutwegendereze bannange temutulowooza nti tebatwagala mutwagala abatanafumbirwa batwagala bahausigala abayokaba nabo banoonya ffe fekka ate mukakase nti tuli batono tuli batono mirundi mingi tuli balwadde abeetegese okuwasa batono
tuli balwadde, sukaali yatuluma, kansa yatuluma, obwavu butuluma, mu kuzaalibwa tuli batono, abalala tuli basibe, abalala tuli bakadde, abalala tuli ba homosexual, sibiriyo, abalala tuli bafaaza, abalala tuli basibe. Kaakati ennamba entono eyo eriwo, buli omu gy'akola ki? Kati please weegendereze, beera nga ali mu nnyonyi, baga okufa ku mulala osooka kola ki? Kwefaako, mwefeeko, by looking after us. Ekitali ekyo bajja kubaziika, mutulabirire. Ate nabagamba wallahi tetubawasangako ku ishu ya mmere. Tumanyi nti hoteri zifumba nnyo okusingamu, tetubawasangako kutwoleza. Tukimanyi munyo nti badobbi booza bulungi okusingamu. Bakwata mutwe, njagala nkule tubawasa because of the care. Tubawasa because of the care you give us. Era tetubawasa because of the sex. Bali abali ku nguudo bali trained more than you. Naye tubawasa lwa care gye twagala mutuwe. Era yeeyo care ku lwaki Katonda abatulagira mugituwe, kubanga naffe yatulagira okubalabirira. Ekintu ky'olabirira bwe kitakuwa keyo onyiiga nnyo. Mu butuufu n'ogula ente milioni 7 n'ogiriisa buli kyacu n'ogiwa buli mmere n'ekuwa hafu y'amata. How do you feel? Sekankuba n'ogula ente n'ogiriisa buli kalungi n'ogigula ne faamu namba n'ogiteekako omulaalo buli ddagala n'ozimba ne diipu, buli naku n'ekuwa hafu ya lita y'amata. Kati mwegendereze mutuwe amata. Nakuwasa nimbeera omugenyi omukulu, nenkuleeta nenzimba amaka gange, nenkuwa buli kimu nkikuteereddewo, naye ninyingira nga ninga ayingira kabuli, toliiko na ssanyu. Ninkusanga ku WhatsApp, ninkusanga toliyo nga ate tofuddeeyo. Naam. Ogamba ki mukwano? Olwaleero tuli kukisinziira. Nze siyinza kugenda mu banka gye siinamu akawunti n'enzijuza cheeki mba nagijeewa. Kati nze ndi ku muntu gwe ŋŋamba nti signature differ. Atalina akawunti mu banka eyo tebayinza mugaa signature differ. Ate tagendayo. Kati nze olwayo ndi ku mukyala. Enkya bwe natuuka ku mwami, that is another issue. Naye bennyinaze. Nosanga nga abasajja bonna balya na mawoteeri, abakazi n'atafaayo kuyiga kufumba. Wallahi abakazi bye yajja amanyi okufumba byokka byakola ki? Olwo omusajja agamba ne bwe naagula ekibumba kyange tebamanyi kukifumba. Osanga omukazi asotta mayuuni. You have to make sure when I marry you, kyenjagala oba kyoyagala bwekuba owulira nti njagala nnyo omuwumbo, era yiga okusaanika, yiga omanye okusaaka akawuwo, biyige. Tetuli ku rights za mukyala. Kati mbuuza, sinnagamba nti yajja kufumba. Sokoleke, sinnagamba nti yajja kufumba. Wabula mbuuza afumba. Afumba. Bw'aba ayagadde. Otyo, kakati ngamba ogambye bw'aba ayagadde afumba. Kati nze ndi awo nti bw'aba ayagadde okufumba, amaking sure nti afumba bulungi kyendya. Point taken. Nze sinnagamba nti kikkakateko okunfumbira. Wabula nga nti lw'osazeewo okunfumbira, nfumbira bulungi.
okasome oyiga okufumba nga mugogolinga okumanya bye mutamanyi lwaki togogolinga n'oyiga okufumba Seeka Walusimbi kitegeeza nze kyendiko kirala naawe kyoliko kiki kirala kyendiko kirala nze ŋŋamba sinnagamba nti kimukakatako okunfumbira wabula bwoga nti gwe ekyamuleeta kuzaala bwe baba abafa enjala nga bazaala ajje tuzaale nga ndi mufu kwegaba olaba nga ye ekyajjo kyeyajja okukola asobola okukikola kankubuuze wabayo omukyalo omu njagala kubuuza omuwabayo omukyalo omu atusomesa musawo jange otusomesa mumwamanyiira mulaba n'emirambo kansofu abalamu musawo layira jange otusomesa abo musawo bo bamanyiira Engineer Walusimbi byayogera nze mpanika n'emikono nti bituufu era sibiwakanya naye njagala kubuuza gwe oli mukyala oli musawo question yange egamba nti kituufu tewajja wange kufumba naye ekibuuzo kiri bwe sirya mmere yo nyiiga oba tonyiiga nyiiga ate kiki oba ŋŋamba baali kusanyukidde Engineer Walusimbi ng'abantu bonna bakukyala wangi Engineer Walusimbi olwa nkuwadde olukusa tandikira wali okutuuka wali ononyeyo omukyala aga nti omwami bw'atalya mmere ye tanyiiga asanyuka nedda kale guteekaawo haja tubiseegerwa njagala kubuuza otwanukule lilla kale leka kukangakanga nze leka mbuuza wamma haja tubiseegerwa nga weetengeredde omwami bw'alya emmere y'osanyuka mbuuza wangi nze mbuuziza kirala sinnabuuza nti omwami bw'atalya mmere y'onyiiga nze question yange egamba nti omwami bw'alya emmere y'osanyuka nze kyekibuuza Engineer Walusimbi nze Engineer Walusimbi kiki kulwaki okuba ettaka kiki Engineer anji ontadde era wallahi mubisanyusa omukyala mwami kulya mmere ye ekyo kyo kiriko okubuusabuusa ate oba tudde ebbali Engineer Walusimbi gwe jangu ajje wano nyina kyenjagala okubuuza Engineer Walusimbi tubuulire wallahi Allah nga bwe yakutonda okusobola okuliisa abantu how do you feel nga abaana bo batudde awo balya basanyusa olaba bakuse how do you feel essanyu owulira kyawo agala njogera amazima omanyi bw'afaananye nga bafaaza faaza omuwa olunaku n'osasula nayo n'otwala omugole n'amukwata omukono gati ono omukazi onaamwagala nze mulese kakati naawe njagala otubuulira amazima feeling z'owulira ng'obwana bwo bulidde ne bukuta n'owulira essanyu nga busanyuse owulira essanyu bwewa bulya nnyo sisanyuka sigambe nga bulya nnyo ozeemu ekibuuzo kirala nze mbuuzizza kwe wayita otya peemu nedda sikuba mu bitulu kubanga nze mbuuza kirala gompa ansandala kituufu nsanyuka awe njagala kakati ekyo kibuuzo kyoyanukula tudde wali kyabakyala nze kyabakyala sina kikubuuza omukyala oyanukula ki nze sinnabuuza twaze wano kusoma ddiini anti eddiini egamba mwanukule nga bababuuzizza
era ne Katonda agamba nti mwanukule Allah idha du'itum bw'aba abakoze eki abakoowodde kakati nze oyanukula ki nga sinnakoowa wankoyedde wano nakoowodde okukubuuza ekyo era kiwedde abaana bo basanyuka ng'okoze eki gwokimanyi nti n'abakazi abo tuba tubawasa batutwalanga ba fastborn era bebeebuuza fastborn waali atya si bwe mwebuuza ebyo boogera byakiyaye baawo taba fastborn abakyala abo ekibaleeta mu bufumbo bwaffe musaliya kirala kati ogambye bw'aba asazeewo okwagala okufumbira akole ebikoze eki kati bwe mbeera muntu nga ne bwaba mukyalo oyo nga nina sunna ze mukolera nga sunna si faraba bwe sizituukiriza n'anyiiga nga nzita ate si byakkatala ate ngezezaako kukola ate onyiize kati ngambita kati naawe waba teyajja kufumbira n'afumba ne bitatereera n'onyiiga ng'abita si tteeka kuyo kufumba kati bw'oba tosiimye njogera busiraamu kubanga bwe yeewaayo akukolere ku byatateekeddwa kukukolera ne yeewala okukola waliwo ebiteetaaga bitabo bwe nga nti Allah ali omu no nga aleeta ekitabo kakasooka ofulume wange oli mu kifo kikyamu kakati hajati bw'agezaako okuva mu mbeera ye eya faradha zokka oli asobola okusalawo okufumba butambuliza ku faradha zokka naga kankoleyo ku sunna nsanyuse haji wange n'otandika okwerondalonda omunyo gususse simanyi butto mungi simanyi kino tekyayidde ng'agawaayi kanve ku musajja teriya bintuma bino kati ate n'onyiiga nti takoze eki Fatuma bwe yafuna obuzibu obufaananako nga bino byoyogera mu bufumbo bwe n'agenda ewa kitaawe Sheikh Mukiibi bwe lwengenda mu bujulizi ombeera kumpi wano Ssekkadde alina engeri gyantunuuliramu n'antisa ombeera kumpi wano Fatuma bwe yagenda ewa kitaawe ng'emirimu gisusse kitaawe nno gwe twogerako si bano bataatataata bano abatabuliiki bano ye musajja nabbi gwe yayogerako nti imaani ye bw'ogisse sayidi emu n'ogatta ezammwe zonna nga neya Ssekkadde mweri eya Abubakari eriwa Abubakari yamuga Aisha teyaloopa bba wa ssezaala we wabula yamuga nti emirimu gisusse kyensonga lwaki nkwagala nokumpi bw'owulira omaye omwalimu ono kakati ndiku Aisha butuntagaza naawe ndiku Fatuma navuddeyo ddeyo naawe seeka navuddeyo dda tukanye twogera kwani ale ndeeta nkuwa leka tukwatagane tusomese abantu obusiraamu tusomese abantu obuki obusiraamu seeka wange waali mwesiga seeka wange waali era bw'aba taliwo sitera kujja ku muzindaalo guno naye muwala wa Abubakari nga mukyala wa sahaba yali mukyala wani eyo ndala gy'oleeta nange gyendeeta ndala naye tusooke tuddeyo mu bujulizi obuteetaaga bitabo twasomera wano wennyini omanyi waliwo ga nti bino nabisoma eri seeka n'abyegaana nti abakusomesa nze sibamanyi naye wano ku mulembe guno gwennyini nga Kaguta yafuga twasoma ne tukakasa nti mu sharia ne tutegeera byanjawulo ekisoboka naye ebiseera ebisinga maga bwe ndaba Shafiki wali ne ndaba omanya nti ojjudde omanya nti erinnya musooke muliveeko sikulu naye Sheikh n'atusomesa era twali ku saidi ya Seeka ebiseera ebyo nga tuga hajati ayinza ati obutanfumbira nga tuwulira ddala Seeka aleese obutali busiraamu mu masjidi n'atujjayo eyo gye twalowoozanga nti hajati mmere bwe bateyidde talaka omunyo bwe guba gususseemu nze wange bigaani ne tuvaayo ne tudda ku saidi ekkiriza nti ebyo byonna bahajati batuyamba buyambi bitukolera si bwe gwali ne tutebenkera era obufumbo bwaffe alhamdulillah ne butambula kati bulina we butambulira ate Seeka atuzaayo mu jahiliya atugamba biri sunna ogisaala tolina wuzu
nze kyendiko sinnagaana oba sunna wabula nga ne bwoba ogenda kusala sunna era kola ki funa wuzu kati kinga nti sunna omukyala okunfumbira nga bwe tugambye naye era bw'aba afumbye alongoose okufumba sunna sunna bw'ogiteekako obuswakuliza obususse nondaga nti bwe njitagaliramu nnyingira omuliro nga njireka nga kansigale ku faradha zange twatike neezo okusinga okuyingira omuliro bye siisobole kakati engeri gy'okubaamu gye nkusanza okuba hajati ngeza okulanga mukyala wange n'omutima gutandisa omukuba obani mujjana kakati naye nzija tuddeyo awe nabagambira nti wallahi tewali seeka ayinza kwogera ku zambi omuntu lyakola ng'oyo yamuliisiza kati olabye inginiya walusimbi ajjeyo enjala nti agenza okulaba nga hajati kati kitegeeza ye aze ku difendinga hajati tadifendinga butuufu obusiraamu bwonna bwe tumanyi Umaru radiyallahu anhu eriyo omwana muwala oyo yamugaana Asma sitole twagisoma siba kiri emirundi egiwera naye ekiri fane Umaru yali musajja nkwatangabo omuwala oyo bwe yamala omugaana olw'okuba ambishoni z'omuwala zaali ntegerekeze era yafuna omusajja yasooka okumuwa amahara agasingayo mu busiraamu gaali tigabangawo gaali tigangakola ki yamuwa amahare ga mitwalo 10 ega dinaari Amr ibn al-As bwe yamuwasa nga amuwadde esente ezo baali baziyisaawo ku ŋŋamiya batwala Umaru n'atunulira nabaga what are you taking nti mahare fahu nti zegasima bana mugakwata mugatwale mubaitu mali lmuslimina feeling zinga zizze bagamba agattamu omu ajangu agadi Umar agenda okutunuulira amahara omuwala ge yali ayagala mu butuufu Umaru nga kituufu omuwala yayagala mazima yali tagakola ki agadi alaba bagamutwalira kabuntu najja n'aleeta eddiini nti amahare gano gonna nga abasiraamu bafanjala tugatwale mu baiti mali lmuslimina agadi my point bwe byatuuka bba bwe yakitegeera n'abuuza nti amahare tegatuuse nti Umaru yagakutte refenu yagakutte nalaga nti don't worry Umaru ajja kulaba amazima bw'alaba nga kisaana agalekeyo bw'alaba nga kituufu agaleete bw'ataagaleete I will send another ndi ebo sahaba radiyallahu anhu Umaru we yagwekuba mwenca kaddiini najja nti mpiseewo wensaanya okukola ki enkeera n'ata amahare nigaddayo wa Asma baga to the point feelings zijja kabuntu ajja kabuntu akola ki ajja Umaru mwe yasinga mu busiraamu yalina ebintu byeye nga abikolanga ye n'abaana be nga balina ebintu byabwe bebakolanga bo nga famire ye eri Thurayya waliwo bagamba mu busiraamu famire ya Umaru byeyakolanga nga tokkiriza nti gyebiri omanyi Umaru ye musajja yasooka okuzaala omwana mu busiraamu ye mwana yasooka okuzaalibwa nga nabbi atumiddwa yali Abdallah mutabani wa Umar ye musahaba asooka okuzaalibwa mu buti firstborn mu busiraamu naye yakolanga ebikolwa yalina ebintu bibiri byakolanga abasahaba bonna tebabikola era nga yeyawudde nga kitaawe one Abdallah ibn Umar yalina ebintu byakolanga famire ya Umar yalinanga ebintu bizibuzibu nnyo nga si bibi wabula nga embeera zaabwe si za bulijjo one ye yalina omwana nga abaana abajanaba Abdallah mutabani wa Umar sahaba egomuwulira bwe anaabanga janaba ye yakwatanga n'amaaso waati n'akuutamu n'ekyangwe era yaziba amaaso ku nkomerero y'obuwangazi bwe olw'okunaaba mu maaso akuutamu alaba janaba erina okukola ki
era bwe yagendanga okwegattanga ne mukyala we yakwatanga pusi n'azitambuza mayiro namba n'azisibira eyo zireme kuwulira naddala mu kisiibo kubanga yalina likodi mu basahaba bonna ramanzaane zonna ze yasiiba talina lunaku lwataasiibulukira ku mukazi we mutabani womwe talina lunaku lwe yasiiba mu ramanzaane okujjako nga yasiibulukira ku ki biologically it is wrong osiibye naye nga bo bali ki different manya inamu aga kitaawe ntegerekese kati back to the point yeta takiriza nsolo yonna kubeera kumpi kati nga obuuza nti shamba boy yasigalangawo yes yeyayogeraga why sikukweka wabulanga ne mukyala we yali asobola okyogera ate yasigalawo yekka akati noono aleese ebyenjawulo sirumba tusomesa ddiini yaga nti feeling nze zenyina zamuki kati gweze feeling zoyina nze feeling zenyina z'abaana bonna nti in short omusajja ne bw'obanga ogenda mumukolera ekintu nga tikikkakatako naye nakyo kikole mu bulongoosi ekyo kyeriko nasanze okuba nnyo gwe wagamba okukuba gwe wagamba werabidde yagiddemu feeling eri back to the point my dear my sisters obufumbo ffenna tubwagala ne nsika nange nkole ki nemwe kulya mu kawoteeri kubanga tomanyi kufumba obudde bwe mala nga ntudde ninda mmere nalibadde mbulinda ndi nyumya naawe kubanga manyi kyogenda okufumba kiriki kiri malidaadi muli abasajja tetulwayi ku myeso netugenda mu puulu netugenda mu betingi ewaka waliyo jahannama otutulugunya nabaga nti abakyala abatulugunya abakazi abasajja wallahi bebanje nnyo zaana abasajja abatulugunya abaki basajja bangi lwakuba tetwogera tulina ensonyi tuswala naye abakyala batulugunya oyinza okusanga omukazi ng'atulugunya omwana mulenzi nolabanga omwana w'abantu ali ku kyokya nze sirinaamu sanyu bantu baga nti gundi alina omukazi mulungi nga wallahi yasula naye yebuuza nti afaddi omusajja omu mu batabiin yagamba mukyala w'ekigambo omukyala yakitegeera after month bwe yakitegeera n'anoba bwe yali atambula n'afa nga anoba lwe yakitegeera hamna lwe yategeera bba kye yali ategeeza n'asalawo agende awo mukuba pressure era nzibukwa n'afiirawo yagamba bba yagamba bba nti abafumbirwa obulungi bali bulungi okimanyi nti mukwano gwange bba yali amwagala nnyo yazimbye n'omuzikiti mu linnya lye nga yafa nadda musajja naga nti omanyi philosophy w'okwogera yeetaaga okutegeera sorry to say that namukyalo wange lyanga nti bukyoyogera waliwo ekintu ekyannuma yes I'm telling you the truth twali tukuba olwali n'abaako nekyaŋŋamba nimbanga atakitegeere nimuga nti ye naloza sitegedde naloza nti jekoga kiyiseewo oba sikiwadde muga totya nakitegedde nze bwemba neebase ntegeera nnyo okusinga gwe obeera soba namuga nti bwembanga neebase nga nfuluuta mba ntegeera nnyo zaniyunga oli soba naye baga to the point hamna bwe yali ano buli yakitegeera omusajja nanjoga to that extent omukazi nanjoga to that extent nangeraageranya nti gundi ayagala nnyo bba omanyi nabaga nti buli mukazi yenna waali alaba yafeiringa try elsewhere you will see kati
yamugaa nti wallahi toyina mazima gonna tolina bw'oli daba munnange bayafa omukazi yafa nadda naye omusajja yazimbye n'omuzikiti mu linnya lyokumalaavu gye yamwagala nga yawagulu. Omusajja n'awulira nga kiminza n'amugaa nti don't worry I have the land naye gwokeereyo okufa. Gwokoze eki oli okuzimba yafa omukazi yafa nange gwe ttaka ndirina naye oluddewo okukola ki haji nkugo naawe okoze naye gwe oluddewo okufa amurade. Nabagamba Albustami rahmatullahi alayhi yali musajja mugezi mukwata mpola mukazi we n'amumanyira olumanyiro olusembayo neyeeraba nti mulungi ate ono muzibe n'amugaa nti wallahi obulungi bwendiko oli wa mujjana. Agamba bba wallahi oli wa mujjana. Namugaa kyekiraga namugaa nange ndi wa mujjana omukazi nga mukazi gwate ng'ogenze wala oli sekretari wa Katonda. Namugaa nti la nze ndi mugumiikiriza nnyo ate empeera y'abagumiikiriza ki okugumiikiriza gwe muzibe obeere baze. Wallahi empeera ezo nyino zifuna n'ingenda mu jjana. Amuvumye oba tamuvumye? Namugaa naye ate naawe totya oli wa mujjana kubanga naawe weebaze nnyo ate empeera y'abeebaza ki nene gwe weebaze nnyo Allah kubanga onyina nange ngumiikirize nnyo okubeera naawe. Albustami n'amugaa nti wallahi senga kyali kituufu nga bw'oyogera nti oli mulungi nnyo nga nze ndi muzibe senga oli mulungi nga bw'oyogera abalaba tebaali kundekedde.